buterevu buli omu gyesinzidde okubeera nga ate ogoberera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansubire buli kimu kitambula bulungi maidadi sana abeera Fahad Prug omugereza wamwe era nga video bwobanga wakagira waboti beera nga te onterako ekigo likinga ate sharingirako abalala. Comment section ebeera open abo bwina comment yo okirira nobeera nga te ogisulawo wansi awo netubeera nga of course tuwuliziganya ku biki ebeera bigenda maaso kakati amawulire genda okubeera nga tetandika nago mawulire ga muyimbi King Saha era King Saha asimatuuse okubeera nga ate afiira ku mukolo munnaye byazze bitya. King Saha abadde ali mu kubeera nga ate ayimba nga bw'atera okubeera nga ate yakikola era nga wano abadde ali mu kubeera nga ate ayingiza abagole munnange mu kubeera nga ate abantu vibe ebadde y'amaanyi bonabona ne basituka ekidala kata kigwire King Saha era video ngenda kubeera nga ate ngikuterawo awo osobola okubeera nga ate olaba embeera nga bwebadde nga King Saha ekidala ky'oku mukolo kigenda kubeera nga ate kimugwira era sito nga tuli ku nsonga za King Saha waliwo olutalo olugenda maaso era nga luno luli wakati we ne muyimbi munamanyikidwa nga Lady Puzzle asako n'omuyimbi amanyikidwa nga Eddie Kenzo. King Saha ajevuddeko yakoze statement yagambye nti Lady Puzzle ennaku zino kafuka kakyala ka Eddie Kenzo balina okubeera nga ate beeryamu si byange. Video ngenda kubeera nga ate ngikuterawo awo osobola okubeera nga ate obyewulirako mbu King Saha mbu Eddie Kenzo ne Lady Puzzle bamanyi okubeera nga ate munaye mbu ensonga bazikwasaganya omwana King Saha bannaye ngenda kubeera nga ate mbikuterawo osobola okubeera nga ate weewulirako embeera nga bwegenda maaso saidi ezo sako n'obutambi obulala bungi nnyo likinga sharingirako abalala. Comment section oba comment yo genda wansi awo beera nga ate ogisuulawo tugateko mutongole subscribing aka notification bell kakoneko akadaako kajja kubeera nga teka kuyamba olwenda badde se video ojja kubeera nga ate ofuna notification kakati agagudde saidi ezeeno gegano komawo temuvaawo. Kila kamusuza ne kasala na kazeli ne kali na kona akagatta kone buli bonna nabuteeka mu bonna bonna kiri federation yafuuka kiddukiro ky'abafala kasitoli afiringa muntu lero ndi fala ng'agenda mu bafala banne era we bampita nagaana abantu bonna babakubiranga bamudula baani buli muntu gye bamukubidde kati ku kamera kirabikanga buli muntu agendayo ayagala kati Kingi nze we bampita togendeeyo mugasiya bambi nze we bampita ne mbagamba yemba nga nze muyimbi gwe mwetaagaawo ng'ennyimba zange ze zirina okubibwa mufune azimanye azimayiminge era twazibateera eyo bafunefunengayo agira awuunewuuna obuyimba bw'abakyali bwaffe fe tujja kujjayo ensonga abawagizi baffe tebajjaayo baabaabwe bajjaayo wantu watonotono wafundafunda wa muntu wa bulijjo kati wali oli musuuza wateekako galubindi abalengerera eno erina obukofiira we wayambala obwo bwekikalambaaya kati muyeefuula fala munaafunayo budoogodoogo nga buubwo mbu mugende mulumba oyo musuuza obubaka nabutumye bwewawadde Pawulo omutume Lukka musuuza bwantuuseeko naye nkyali busy. I will reply in time. Yes sir. Yeah. Salute sir. Wekyobumanya ako kadiru ka musuuza awo kamulaba katembe ako kati ndowooza abeera agamba n'atuma kaki agatteko n'abalala ate nina nno benjagala atume naye nabadde bavaamu yadde omwasi abasajjasajja kale wakiraba ekitundu boogere naye agagaanaako mbuke Masaka togere Masaka wawenyini kamusuuza ke Masaka wawenyini bakazala kulwe Masaka mu bulamu bwa ddala buno
oyo mwana avaawe watuufu asobola okutujja wano n'atutwala Masaka ewaabwe wennyini naye musuuza otumidde budoogo bwo ffe kati fetuddemu budoogo bwo beera ne budoogo bwo mwekola ebyekisiru bye mwasalawo okwekola ffe twagala bakazi okitegeera ffe tetujja kubeera awo olw'okuba mwakagwa mulaavu n'akaana kali kammanyiire nga nze sikwagala ate sikulinamu feeringi kampalanira bwereere kakyala kamusuuza kafuuka kakyala kamusuuza ku mukutu okwo I don't even know why it's like that. We have single schools, single sex schools, and it's only for girls. Nenga mulimu abasomesa abasajja. Musomesa omusajja nga yakulira ddoomu, musomesa omusajja nga yagalawo ddoomu agenda ne bagoba abaana mu ttooyi ng'abaana bambadde bwereere. Omusomesa omusajja babeera mu masomero ag'abaana bano njagala mbagambe abantu wano wammanga omuzannyi w'emizannyo owulira omuntu azannya emizannyo katemba omusomesa be bantu abakyasinze okudatinga within themselves. Why? Tebafuna budde bugendako wabweru kati tunuulira teacher azuuka ku ssaawa 10 neyeetegeka n'anaaba alina okusupervisinga prep ey'oku ssaawa 11 bw'atasupervisinga prep alina okubeera ku ssomero by 6 kubanga morning prep ekyoyo n'abeera nga abantu bawangaaliramu is fellow teachers abakyala, fellow teachers abasajja n'abaana. Owulira babeera baana n'abasomesa banne kati bw'atafuna musomesa munnaamuwaako oba gwakwana agenda kukwanaani era amukwana ddi bakwana baana bammwe. Gamba haleluya. Tebakwana baana batiisatiisa baana kuba omusomesa taba na budde bukwana. Omusomesa watunulira omwana we okuva Monday paka Friday. Bw'abeera nga asomesa weekend ne Saturday amutunuulira. Bw'abeera nga asula ku campus nga ya supervising emmere ne ku Sunday amutunuulira. Amutunuulira okuva ku mutya paka Kagere. Nze naggwamu amaanyi saagala kwogera ku Nabisunsa omwana wange yali Nabisunsa ate ery'essomero lyanjagalira omwana yajja n'aŋŋamba student omu seeyi w'essomero yamufunisa olubuto naggwamu amaanyi mumbuuza lwaki omwana namujja e Uganda yajja n'aŋŋamba munnange mami omanyi omwana wa S4 yali mu S4 babagobera fees omwana n'agenda. No, I'm what happened. So they This is not your story. Omwana we omwana their schoolmate babagobera fees oba omwana oba yali mu S3 oba S4 omwana n'agenda mbu instead of okugenda ku ssomero yagenda wa boyfriend we. Instead of going home. Instead of going home omwana yagenda wa boyfriend we n'akomawo ng'ali lubuto. Yeah, so the parents do the school for the parents that the baby the house isn't here. Essomero ne lirinda omwana okukomawo nga tadda ne bakuba ku bazadde abazadde omwana era nga taliyo. Neneebuuza tiki otuma otya omwana wange okujja okunona fees ng'ennamba yange ogimanyi nga tosoose kunkubira. Are you protecting our kids? Bana abaana bato emyaka egyo tugimanyi gibuzaabuza. 15-year-old yali awo yoba omwana yali mu S3 S4. I think she was 16, 17. No, ne batuma omwana agenda. Lwaki otuma omwana okunona fees? Omwana akola.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yozeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.